Ekyalo kino kiyitiddeko obuwemuzi. Waliwo oli eyita Ssaalongo Kabengwa mbuye Ssaalongo awemulanga bwalaba tebafa nti oba waliwo abaana tebafa nti oba waliwo abantu abakulu mbu okuwemula si musango. Kyetusaba abakulu abatwala ekitundu kino poliisi abakulembeze mwenna singa tuleeta omusango nti ono awemudde avunaanibwe ng'etteeka bwe lyandigambye. Oba okwemula si musango muveeyo era mbategeeze nti muntu addemu okwemula ne bw'aba awemula tusaba okuva n'olwaleero abakulembeze b'ekitundu nga bakolekedde omusango nti ono awemula avunaanibwe so si kutunula butunuulizi. Omwalo gwaffe ne gufuuka ekitagasa ne gufuula ogw'okwemula obuwemuzi. Tusaba tuyambibwe mu ekyo abakulembeze abaza wano mwenna ba OC ab'eddembe ly'obuntu mwenna kyekyo kye tulajana okutuwemula kuyitiridde. N'ekirala abeerimbika mu mataka ne beerimbika mu bika ebitali byabwe nga Mayindi William Mayindi yeetadde mu kika ky'endiga kuno ku kyalo kwaffe tabangako na ttaka. Ebyo byonna tugisa mbituyambeko abantu ng'abo. Era Mayindi ekyalo bakiyita Bugiri Kiwulwe. Oyo omusajja Mayindi weeri Bukasa tabeerangako na ttaka wano Kiwulwe n'ettaka tekuli bandiga eno Kiwulwe. Omula ekyalo bakivudde nga bwe baagala oba kyamaani waali oba abakulembeze tebabafaako ne balyoka bagyomula okukamala obukamazi. Bw'otuuka wali oyo nnaku bwe bagambye oyo nneeko tufa bannange naye soka temujogeddeeko. Muzeeyi mufaaki abatuuze bwemula ono abudde Aggulu Kabengwa ewemula kyamaani ali awo Bayisa ali wano naye wendi nakoo kino mboyo Ssaalongo community abaana bafa kati mutakyogeddeeko bagenda kweresa enkuli wamubi bakyogera kooti tubaze ku ddembe lyaffe bibayisa bitya ne mu baana wonna mu community kati nawe twatudde wano lyayinza okugenda mukukola abaseka ne baseka abantu batuwulira bubi kati nga twale tumanyi babikola kiro n'emisana kati mwagala muyambibwe mutya. Ate tugambye mbadde njaga mbategeeza okwemula tekuliiko ssaawa okwemula musango nagwo tegedde mubagamba okwemula si musango. Nze kati mujja mutyanga nze mbagenyi bange nze batandika okwemula wano nga mugamba kino kyalo kya kikaaki ebitayisika mukama byonna. Abagoba abasirikale batuyisa bubi ku mazzi tebatulinganya kubaako ketwekolera abaana baffe tebakyasoma. Abasirikale abokumazzi amagye g'okumazzi era oba ovuba bulungi bo banoonya kasente tebajja kujjawo nvuba mbi. Ensonga yange nemukulembeze bwawavubi naye tulabye nnyo nti omuntu asobola okuwera omwana bweyapera enkya n'azaala nga ssente zatufire okufuna mu kuvuba nga zimugendako bugenzi. Bwe bagenda amazzi okuva olukwatibwako ekitono nnyo bitwalaga oba tugayina tojja kuva mu kkomera. Ennyanja yaffe twetolodde wano okusinga ddala ndowooza Mukono ne Wakiso tuvuba ku nnyanja eno tukwataganye ne Mukono Wakiso nemukono tulinanaganye naye bwogenda mu nnyanja okuva kale abasirikale b'emukono ne basinga bwakwata omuntu emukono ebisinga bagoba abavubi batwalayo bakomera gaayo. Naye kale bali abasirikale beeri bakwata omuntu w'emukono n'owawano baggwera wano Gerenge. Nnyabo omukulu wa poliisi Entebbe tuyambe ku nsonga eyo. Ekkomera teGerenge ako enipwetikaawo bateekawo abantu nga 80 ne baggalya olunaku lulamba osinga n'emitwalo 20. Banaye nimbye avudde mukimanyi nga ina mitwalo 20 singa lukyenkeera nga wasuzeeyo olajja kusaladde ku 10. Bw'osuula lwokubiri ajja kusaladde ku mitwalo emeka 5 okunajja kutera bwere manya nti olukalo tabakola ki tewali ssente etugira mu buvubi nti abantu tebakyawera abaana ku nnyanja kuno lwa nsonga eyo y'abasirikale. Twamaani bajja kumalawo muvubambi naye kati bayononeka bakwano gaffe ogenda ekalangala eri ebyennyanja bye baganda bivubwa bigenda mutale lunyonyi bwogenda Israeli mu katale wano ekunagana buno birawo 2 naye nga abasirikale bakola ki be babitwala omuntu awo tekisobola kukola ki kitwalayo. Singa mugalisa ti mugenda mu butale obw'Ekkongo obunagana obwo nsalo yaga ne Kongo obutale obuli awo ebanja ebire bikola ki bigenda naye gwanoonya ekibuto sobola kubatwalayo okujjako omusirikale n'amayinja yajja kukola ki ate n'abakubidde ebyennyanja bikola ki bijja n'okuvuba bakola ki bavuba.
ensonga yange eyokubiri ku mazzi be bantu abagula okugenda n'ennyanja bagenda kulanga mayipooti yeyita wano eno nnyanja nayiwetta okuva wano paka mmotoka eri nalekayo amazzi nga tosaana kulinnya mu kigere gatambuliramu nti bw'oyitawo ogenda kukola ki tebakyalina abantu bebayita abantu abakuza okugenda n'ennyanja bono nnyinyi obutonde bw'ennyanja n'obutonde bw'ensi engege zazaalira kubeera bakuno kati tezizazaalawo ensonga nti bayiwa ettaka batakuleeta era nibadde ezaalira wano eddukira nga lusina okuva mu kitundu ekyo kizakola ki tekyabeerawo babagaga baguze kuki ku nnyanja neyanza nze nakwatibwa mu nvuba embi nensaawo nensiba omuneko omulungi nenguvuba waliwo abasiga bera ku bulago bansanga ne baŋŋamba amazzi genu tegakkirizibwa naye nga nsasula layisensi bwe banga amazzi genu tegakkirizibwa ne mbagamba bannaye ewamwe sizzeeyo ndiko nakazinga ka kizima ne baŋŋamba noono twagaanawo oli saidize eno singa ne saidize twandikulese munene nabo ebyenja byange bansika ne bantwala ebyenja byange ne bansiba mukazi wange anankimayo yabawo emitwalo 20 naye omutego omulungi si mubi. Ekyokulala bannaffe benyininyini abasirikale kati bavuba obubi ffe tukole tutya akuyitako bwewenvuba embi n'akuleka najja n'akota gwali yaddeko okiraba omugabo nagamba nze nkolera jeno kati ffe tufuneyo bandi bakamisona tukole tutya awo simanyi. Population yeyongedde buli luvannyuma lw'eddakiika 15 ennyonyi esituka egenda. Nze lecturer nesanga nga nina okusirika kuba ennyonyi bweba eyita omwana tajja kuwulira kati nsirika ninde ennyonyi egende n'omwana nadda ku ssimu oba WhatsApp. Kakati after 30 minutes or 45 ennyonyi egenze ngezaako okudda omwana asome bwe njagala in future ajja asomesa abalunzi n'abalimi n'abavubi. Kati ntandika weyawe twakomyewa omwana akomewo n'abakulu abali wano abawakisa as a district join hands with other district. Can we talk to aviation people where we tutuuse technology is enough but kolere ennyonyi ezitawogana. Alina ebyobuvuyo batwalina emirimu gyaffe egitaalina mateeka ga malambulukufu mu nkola yabyo. Kwaba otunulira etteeka ly'obuvubi lye twalina ebiseera ebyo lyali kkadde nnyo nga liiseeko lizze litwalibwa omuyaga buli kaseera ogubadde kujja. So mu 2017 mu mwezi gwe 11 tujjukira bulungi looza President Museveni lwe yayisa ekiragiro eri amagye gatandike okusaanyaawo ekye yayita envuba embi. Kati nno muffe twandirowooza nti ekyo ekiragiro kyandibadde kirungi naye abakiteekesa mu nkola engeri gye bakola ki kuba envuba embi teyandibadde nnungi. Twandibadde essaawa zino tukyasobola kubaako yadde kyetuvuba singa envuba embi yali ekyakola ki ekyagenda mu maaso. Naye bannaffe be baatuma oteekesa ekiragiro ekyo mu nkola twesanze nga ate abamu bakikozesa okutulugunya abalala ne bakikozesa okutyoboola eddembe ly'obuntu. Wangi nnyo gye tulaze bantu bafudde, abamu basibiddwa nga kyamaani bwayogedde, abalala okwogera ku kyamaani kyoyogedde ne bagibwa emukono ne batwalibwa ewalala. Tulowooza nti ne mateeka si kituufu, omuntu alina musibira gy'abeera oba abantu be basobola okumutuukirako n'okumanya wawakola ki waabaali. So tebaakoma okwo okutyoboola ddembe ly'abuntu wabula beenyigidde ne mu mulimu gwennyini. Nja kuwa n'ekyokulabirako. Waliyo omwalo ogumu nga baateekawo barracks. Omwalo guno baali bavubi ba Mukene ng'era buli woogendayo osanga Mukene bamukoze eki bamwanise obudde bwe buti nga Mukene yakwaniriza olaba kitangaala kikubamu kumbe Mukene. N'essaawa zino gyasangawo obubuzi 3 bwe bukoze eki bwe beebase obabuuza ki ekigenda mu maaso
kati bwoba oyagala mukene yingira mu barracks. So tibannaffe bava ku kigenderero ekyabakolaki ekyabaleesa naye ng'ebitongole by'obwannakyewa wamu n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu akawakiso twagezaako okwongera eddoboozi lyaffe ku maloboozi gammwe agaalinga gavaayo kubaffe ogwaffe naffe kwongerezaako kuba nti nduulu bwe twakuba ennyo enduulu nga kwotadde n'eyammwe tuba tuli awo nga waliwo ebbago ly'etteeka erikoze eki erijja naye bwe twalitunuulira ne tulyekenneenya ekigendererwa kyalinga ekyokuteekesa ate amagye agabadde gakola ebikyamu okulaba ng'omulimu gwagwo guteekebwa mu maki mu mateeka. So ne tukwatagana ne bannaffe balooya abamanyi ebyamateeka obulungi ne tutaputa etteeka ku magye liragira ki omulimu gw'amagye gwekuusa ku ebyo nti nedda. So ne tusinziira awo ne tusomera ddala ebbago lino. Ebbago lino bwe twalisoma ne twekenneenya nti mwalimu akawaayiro ke baali bayita Monitoring and Surveillance Control Unit ng'era kano kaali kakuteekebwawo minisita afuga ebyamagye. Kitegeeza era mu bufunze magye gaali gakola ki gaali gakomawo. So ne tusinziira okwo ne tukachallenginga nga twekuusa era ku tteeka erya poliisi ne tusaba nti akakiiko kano oba unity eno egenda okujja oteekesa amateeka mu nkola ekyusibwe either eddizibwe mu fisheries abatendekebwa ebamanyi ebyobuvubi oba etwalibwe mu poliisi eyatendekebwa okukuuma abantu n'ebiki n'ebyabwe. Era tujjukira bulungi ebimu ku bintu bye twayimirirangako ennyo bye bimu nti ab'amagye bangi bakwatanga abantu abavubya enkolongo nga baziyita bwennyanja buto. Ti ab'amagye bano tebamanyi na kyennyanja kito na kyennyanja kikulu. So ebyo byonna ne tugamba nti at least wabaawo abakugu abava mu fisheries nga bye bakwasaganyiza omulimu guno tajja kusobola kucunya muntu alina nkolongo nga mukwata olw'okuba kaki olw'okuba kannyanja kato. So ne tusooka tukwatagana wamu n'ababaka ba paliamenti etteeka yo paliamenti nekkiriza tetwali tukola ki tetwali tusaba wala bwe baalisindikewo omukulembeze w'eggwanga n'asooka alikomyawo nga ye agamba mu abavubi naddala abavuba envuba embi mulina obukodyo bw'amaanyi bwe mukola ki bwe mukozesa obwetaaga eyo unity eyo gye baali bataddewo. Wabula ne tuddamu nga tusaba nti leka obukugu obwo busomesebwe at least police esobole okukola ki twala maaso. So akawaayirako ne bakakyusa era paliamenti nekayimirirako nga bagamba akakiiko konna oba unity eyo enakwasaganya ebyenvuba ejja kubeera ng'etondebwawo ekitongole ekya Public Service Commission kimanyi nti ndowooza ne poliisi. So tumanyi bulungi nti amagye gakyaliko naye etteeka si bwe likola ki si bwe liragira lyayisibwa liteekebwe mu nkola tujja kukola ki tujja funa ku buweerero naddala ku paati eyo ey'amagye. Etteeka lyayisibwa bulungi nnyo naye essaawa zino minisitule bwe bagibuuza lwaki etteeka teriteekebwa mu nkola eddamu etugamba nti bakyaleeta birambiko oba kyetwandiise regulations tibalagirwa bakole regulations oba zisukka mu 10 naye sofa bakakolako bali mu kumaliriza regulations ziri 2 ate nga ne mu regulations ze bali mu kumalirizaako tekuliko ekwata ku enforcement ku magye bali kuya bivubisibwa n'ebivubibwa na bungi bw'abantu ebanaavubibwa oba mu luzungu tetwandigambye bakyali ku fishing regulations ne fishing capacity regulations zibali mu kukolako essaawa zino. So nze nsaba olukiiko luno tulukozese buli woolaba kamera oba wa kamera n'akuyita bimu bye tuba tubanje kimu etteeka lino liteekerwe mu ki mu nkola kuba ffe twalowooza ewatali tteeka eddembe ly'omuntu terigenda kukuumibwa ewatali tteeka tetulina ngeri gye tugenda vunaanamu bantu bano batutyoboola ddembe lyaffe ekigenda otuwaako obuweerero kiri kimu kwe kuteekesa etteeka lye bayisa liteekebwe mu ki
mu nkola. Bwe tuba nga tulina ababaka baffe be tulonda wano tubajju ate ne basooka babasaba ssente ezitalina mu mateeka. Etteeka lituwa pamiti size tulina okusasula, lituwa ne license kize tulina okukola ki okusasula. Okugeza eryato lirina pamiti yaalyo, era singa nti etteeka liba lizze omuntu agenda mmanyawa wasasula pamiti kuyiwa eryato na ssente mmeka eziri mu mateeka. Nja kubuuza maama ono ow'edduuka oba basobola okujja ne bamusaba ssente ezitali mu mateeka. Tebasobola olw'ensonga waliwo etteeka erifuga omulimu gwe na license ssente mmeka zalina okukola ki okusasula. So singa etteeka lino baliteeka mu nkola netandika otuukirizibwa, tugenda kwewunzika nga tetukyaddamu kusasula ssente ze tutalina sasula. Tulina license kubatambuza ebyennyanja, abaana bangi tubawulira babagoba ne bafa, abamu ne babatomera olw'ensonga abamu tebamanyi naki kye baddukira. Naye omuntu bw'anaamanya nti etteeka liri mu nkola ne pamiti ye oba license ye mukkiriza otambuza ebyennyanja, ajja kuba nayo ng'atambula nayo. Naye kale essaawa zino tukolera mu mbeera nga tewali amanyi ki kiriwo. Abaana waffe musaale nnyo mu kulwanirira ebyobutonde bw'ensi. So sandisuubidde bannawakiso kwenyigira muki nkutyoboola butonde bw'ensi naddala nga tusinziira mu nnyanja. Ennyanja yaffe eno twagisanga waliwo abagisookako. So ffe tusalawo tugikozesa obubi, ate abavubuka abaliwo oba ne betunawo be mulizaala tebajja gisangawo. Etteeka lino litulambika bulungi enkozesa y'ennyanja, naddala abadde nga bakozesa obutwa okuvuba libatangira, ate ekibonerezo kyamaanyimu. Kuba omuntu ng'abadde avubisa butwa oba avubisa ebitakkirizibwa bakusiba wakati w'emyaka 3 n'emyaka 5 wamu n'okuwa penalty ya currency points omutwalo gumu. Buli currency point erimu emitwalo 2 egya Uganda. Kati njagala obaleebalemu okubiseemu emitwalo 2 egya Uganda emirundi omutwalo. Bwe bukadde bumeka? 2. Bw'okwatibwa nga obadde wenyigidde mu nvuba embi ekozesa amasasi, okozesa baluti, waliwo abakozesa zibaluti n'amanyi ebyennyanja bwe biri nga bingi nagenda n'akozesa baluti. Waliwo abamanyi ebyennyanja bwe biri oba alina engugulana n'omuntu omulala asibye keegi ye n'agenda n'abiwa obutwa. So etteeka litulagira okusibwa emyaka 5 oba okubikola byombi, okusasula engase ya miliyoni ya bukadde bwa shillings za Uganda 2. So tulaba nti singa liteekebwa mu nkola lituwa obuyinza. Edda twalinanga kyeya mbeerewo ne mutabani wange omukulu bw'obanga ogenze kisigala kyani kya famire, nedda kisigala kyoyo asigaddewo yeka. Nolwekyo after that asobola kugoba maama n'agamba bino sijja baawo jange nze ndi kukyapa. Okay, so ebeera nsobe ekintu tukola, ekintu ky'omugenzi tekiba kya mugenzi nga kiri mu manya ga muntu omulala. Okay, oba muguze ettaka nze Clever ne James tuba tutadde ku title. Okay, kakati nze nfudde nga nina abaana nikusigalako James, mulowooza baana bange banaaganira ku ttaka eryo? Nedda, tojja kugamba nti kubanga kino kyapa kwaliko Clever ne James, Clever afudde, abaana ba Clever bajja kutwala omugabo oguli mu kyapa ogwa James ogwa Clever. Amateeka tigakikkiriza. Okujjako nga mugambye nti kino kyapa kyafa ababiri, ayiza balikuwadde oba oliguze oba olisikidde. Mulimu ekyo tugambye nti taito oba rank oba engeri gye wazaalibwa ekuweeta ti nze nazaalibwa ndi musika n'olwekyo lino ttaka lyange, nze nazaalibwa ndi ASP nga bano n'olwekyo lino ttaka nditwala kubanga nina rank. Tulidde bamwe bagamba nti nkolera iziti mecha bakano. Kakati kuliko ekimu obuyinza kubeera ne property kubanga yekano oba mecha. Tulabye engeri 3 zokka. So ebyo tibiriyo mukiwulidde. Oba oli musika oba toli musika. Okay?
oba kuliko ekiraamo oba tikuliko ekiraamo olina kufuna letter of administration. Ekyawukanawo engeri gy'ofuna letter of administration nga kuliko ekiraamo okwata kubo ddala nga tikuli okwata kubo ddala naye olina kuba ne letter of administration. But bw'obanga olina letter of administration osobola kukyusa ekyapa bakiwandiikako nga wali ogezaako n'obuza omwami naye mwami wange wano mpozi tuliwo tutya bano basese olina kumubuuza bika mubuuzi naye mwami wano mpozi tulina akapapula konna akatukiriza kubeera wano. Abaami mbasaba nange ndi mwami ekibuuzo ekyo kitabula baami ebyo lwaki obimbuuza ngenda kufa nosanga ng'ofunye obuzibu. Olina kubeera open empapula zino zibe nga zimanyiddwa wa weeziri. Kakati nja kwogera ku eddakiika nga zigwayo nja kwogera ku kiwandiiko kimu nga bibiri ebirina obuzibu okufuna. Ekiraamo buli muntu yenna nga alina akake musajja mukyala oba mwana myaka 18 kudda waggulu yandibadde yawandiika ekiraamo kye. Ate kikyetaagisa okwate looya omuwe sente zo akuwandiikira ekiraamo nawadde tomanyi kusoma n'okuwandiika osobola kufuna omuntu gwe weesiga akuwandiikire. Okitandika n'oteekako ennaku z'omwezi kati n'owandiika buli kimu n'otandika n'abantu abalina okuganyibwa mu kiraamo ekyo abaana mukyala ate ogaba ng'agoyagala mu kiraamo. Kati gw'omala n'ebintu by'olina otandike kino kigenda wano kino kigenda wano kino kigenda wano ebintu biri simple. Gw'omala ng'osayininga ekiraamo kirina kuba kiwandiike teri kiraamo kinakkirizibwa nti ono yayogera nti ono yeekwata ku vidiyo nti ono yeekwata ku audio ekyo tikikkirizibwa kirina kuba nga kiwandiike. So kirina date kirina abaganyulwamu kirina ebintu byo kirina engeri gy'obigadde. Ekisembayo okisayininga ng'omala kukisayininga abajulizi babiri nabo ne bakisayininga. Bana basayininga balina kuba nga tibafunyeemu obanga oyagala kukiwa omwana wo nga yabakuwandiikidde ekyo kijja kuzibuwala kubanga tolina kumuwa mu kiraamo ekyo bajja kucyalenjinga kife. So oyo abo bajulizi balina kuba nga tibafunyeemu ate tikyetaagisa bamanye ebiki ebiri mu kiraamo kino. Abangi baagaana okusayininga kino kanti babulire mwe abajulizi abantu abali wano abeesigwa ba LC n'abalala temutya kusayininga ku kiraamo ky'omuntu nga bajulizi nti kubanga timumanye ebintu ebigabyatya si mulimo gwo. Omulimu gwo gwakutegeera nti eno sayini eri wano ya mwami Clever bya mugisha. Kakati nze bwemba nkoze ekiraamo kyange nsobola kukwekako olupapula gwepanditse engeri gyengabyemu ebintu byange wano wansi nkuyita nogamba omanye Mr. So and so oli musajja gwe neesiga ngenda kusayininga ekipapula kino nga tomulaze ebirimu obikwese. Ekipapula kino tugenda kusayininga kyekiraamo kyange nsayininze ng'ondaba naawe teekerako signature nti nno ki walaba nga nsayininga ekintu kye wayita ekiraamo. Era tetuba tugenze mu kooti tujja kukubuuza ekiraamo kino gwe wakisayininga gw'omujulizi. Yes. Kati wano obuzibu bwe bugiraba looya baagala kulya ssente ng'oli yamusasudde akubuuza kumanye ebirimu ogamba no. Kati agenda wakanti agamba okulidde mubuze ebibuuzo ne bimulema. Ekyo si kikyo tolina kubanga omanye ebirimu. Bw'ogamba no simanye ebirimu kati kiki wawitinesinga signature wajulira ki signature y'ono yagisayininga nga wendi era yino ngimanyi yiye ebirimu simanyi. Situmanyi wajja ali tutulina we tusobola musiŋŋana naye ndi ku kibanja ekyo sirina gwe mpa busuulu sebe etteeka ligamba litya era liyinza kumpa
protectinga litya singa nannyini ttaka aba azze oluvannyuma n'agamba nti katugeze neyeekwasa nti mubadde ku ttaka lye nga temuwa buki temuwa busuulu nyambibwa atya ssebo kati nze ndi nzaalibwa eyo Wakiso okuva ku disitulikiti erengera ku Katone awo kati muzeeyi wange yafa bwe yafa ekibanja teyalekawo ndagaano yonna ya kibanja kati bwe yamala okufa banyini ettaka ne bajja bwe bajja ne batugana ne bambuuza obuwandiiko obulaga nti obukwata ku kibanja tukufu nga sikirina ne basalawo ne batwalako ekitundu ate n'ekitundu era ne bamujja ne batwala ne balekawo akantu katono nnyo nagendako mu kkooti naye okugula balooya agenda emirundi ng'ebiri balooya mitwalo 5 n'emmeberwawo nejibako kati akatundu akasigalawo simanyi saafu naleeta oku administration kati simanyi oba nago nirako obuyinza kuko simanyi okuwa obusuulu ne bajjako wano ne bakuwa olukuŋŋaana balina bye baatugamba tufune foomu naye kati waliwo abalina 2-2 waliwo abalina akataka akatono ensasula baatugamba yeemu ne bano abalina ebitaka ebinene era abasinga tebabitegeera kati sewo tusaba ku ekyo tukole tutya wananyini ttaka eyafo eteeka tirimanyi nti kuliko omuntu asobola kugula ekibanja nga tamanyi nanyini ttaka olredde ekintu eyongula eba efiiridde awo nanyini ttaka gwotamukwata bulungi asobola kujja n'akugobawo ensonga esobola kugobesa ku ttaka kubanga tolirina waligendawo mu ngeri enkyamu eyongula olredde nkyamu so bwe bagambye nti ekintu okifuna ng'okiguzi awo tewagula nanyini takubanga tiyawa one yaliwo olukusa okutunda ekibanja ekyo eyafo gwe wagula mu bukyamu so olina kwegayirira bwegayirizi nanyini ttaka akole ki akusonyewe omuwe ekanzu otherwise oliwo ng'ataliiwo. Okay? Shafiki ayogedde ku nsonga eyatuleese wano ng'alabika agimanyi abavubi abali wano bwe muddayo nga temukozesa Shafiki ono kubanga kye tutuukako munaaba mu nsazi kubanga banenga bwe mwabinnyonnyolanga nga sikola ki nga sibimanyi era nali sitera nnyo kwagala kwefuula ategedde kisikola ki naye ye ngenza okujja mu kunnyonnyola wano ng'amanyi nnyo. Nsaba buli muvubi ali wano ofuneyo obudde otuuleko ne Shafiki wano mutuulemu ennyonnyolegane ekirala gwe kyenkusaba olina ekintu kyoyogedde kyempulira nga nsobola okikolako akatundu ke baawa omuzungu ne bakagobamu abantu njagala ompandiikira ebbaluwa ng'erimu details nwane nabo bwambaso newala kwekuyingira mu nsonga bagende nti ndi byabufuzi kakati bwawandiika ebbaluwa mba nina evidence amaanyi kwensinzirira nolwekyo olinako akukonyonyoddeako omujamani ako njagala okimpe muwandiike numbe neyanza kakati tuyamba tumutuukirire ne bokisi nzirabe ezijjudde aze n'ebikozesebwa tulumbe nga twetaasa okulaba nga tuwona olumbiyegere w'obulwadde ate tusigere nga twekolera ejjaffe ani aganye n'olwekyo ekitongole weekiri nakyo tukitwale nga kikulu bantu bangi mwetya nnyo omulala alina ekizibu akimanyi nti akirina ku munne kuno kati atebereza okuvaayo nga gabajja kumpalana abajja kundoopa kyekitubeezeza ne desike ziri nti buli muntu osobola okusituka n'ogenda n'okuba bannamateeka akaama ne bakusobola okukuyamba n'ovaawo ng'otegedde era ng'oyambiddwa. Ebintu bino omukyalo oli agenze owa aviation ayogedde ku byennyonyi lwakuba agenze naye nze ndowooza mu kulowooza okwangu era ye yasigala avunaanyizibwa bannyini ssomero nga bakola ekimu ku bibiri. Ekisooka kwe kusengula ne baviira ekisaawe ne badda awalala awatali nnyonyi. Ekyokubiri kwe kusigala awali ennyonyi ne bakola facilities nga ziri sound proof. Tulina abantu ne bwe zibeera holo za disco eza club mu bibuga bagamba kola ekisenge ng'eddoboozi livaamu nga wabweru terikola ki nga terifuluma. Mu mateeka mu town club olwokuba abantu abalala babeebase take
tekkirizibwa kubanga erimu music awoogana kubanga kityobola eddembe lyaki naye ate tebagana club kubaawo kyebagamba kubaokola club munda mulimu byoteekamu ne bibanga eddoboozi eriri omo terifuluma kati n'ebiri ebweru tebikola ki tebiyingira kati ekyandibadde ekyamakulu oyo wa civil aviation ow'essomero eriranye airport ye yavunaanyizibwa okukola classroom ng'eri sound proof ng'ebibeera abweru tebikola ki kuba kizibu nnyo okugamba nti ekitalo kiviire essomero kwega kizibu nnyo empologoma okusengulira akamyu nze bwenkirabyemu mu ntegere yange ey'obuntu ebintu bingi Shafiki byayogedde abatwala ettaka lyaffe bakigenderera bakye bakola bakimanyi mujjukire nti mwe abazaalibwa kuno abaawano bannannyini wano okuva lwe twafuna obwetwaze temubangako na buyinza kati mu Uganda obuyinza bukwatagana n'emmundu kati ne bw'omala okufuna emmundu n'olyoka ofuna n'essente obwe buki bwe buyinza kakati kizibu mwe kyemutamanyi ensi eno nnungi nnyo nti kizibu nnyo okusanga omuntu nga bw'atambula bwati wali alaba mazzi okuliraana ennyanja eyo kigambo kya bbeeyi nnyo kakati Katonda yatukola ekizibu ffe n'atutonderanga wano ewaffe awalungi ennyo kyatannatuyamba kwe kufuna obuyinza naddira abantu ne bafuna obuyinza nga wano si waabwe kakati aba alina emmundu alina obuyinza alina n'essente n'atunuulira nasuuna n'obwannasuuna bwe nga talina nsonga emubeeza okuliraana mazzi nga talina buyinza talina ssente kati kyakola akozesa biryamugjewo era ekisinza okubeera ekizibu ate baba bakola ebintu ebyo baagenti babeera baana baffe abatubonyabonya mu ttaka bwe baba batubonyabonya oluusi abantu nga bakukika leero wali abajjwa ennaku zino nabo bafuuse ekizibu olinga mujjwa najja mbu akayanira ebyannyina mu kika ekitali ki kakati obuzibu bw'ettaka awo we bwakola ki we bwava nolwekyo ekizibu ekyo kinene okusingawo tulina okwerwanako n'amateeka gennyini agakolebwa ne structure eziteekebwawo za kiriguumaaza kubanga ettaka balyetaaga mu bulungi ne mu buki ne mu bubi era nze ze zimu ku nsonga nga nsembye na kino okulwana kuno olutalo luno ndulwanye mpulira nkoye kubanga district nnene nnyo egombolola 27 ebizinga 4 constituency 9 ngenza okulaba ngaewaffe batwalawo kuba kakati waliwo netteeka gye baleese nti endikota za Uganda zonna zijje bwe bajja wano bwe batuuka mu Katabi ne bajjayo Bugiri ne Bwerenga kubanga mazzi ne basala ne bagenda Ssaabagabo ne bajjayo Kigo ne Kitiko ne Mutungo kubanga babireeta ewange n'embigoba ne ŋŋamba kaŋŋende mu paalamenti kuba mbeesobolera yensonga lwaki kati njagala nfuuka omubaka wa Busiro South nsobole okutaasa abantu nga nina ekitundu kitono ewaffe gye mbeera nzaalibwa Katabi nsula Namulanda batwalayo batya nga ndi Namayuba nwanireyo nsamaala nkomyewo waneeka Ssaabasajja Kabaka awangale Sekebe oyogedde ku nsonga ya waliwo omuntu musirikale yazibye ensonga eyo omwami oyo yagenda n'agula epoloti za mirundi 2 naye nga mulimu ekkubo eriyitamu kuba eri mukwagala okuliziba twakkiriza kuba yali atugambye alina waagenda okukyusa ekkubo eryo alizze mu kuzzaayo ekkubo liri eri twamusaba alikolera obuwandiike olw'ensonga nti yali alitema poloti ye nga singa tatukolera buwandiike kitegeeza batakoze eki tatuwadde okulizzaawo ekintu ekyo ndowooza kyamukaluubirizaamu ng'ate abatuuze baffe kye basinga okwetaaga tuba tuli awo nga twawabidde ku poliisi Entebbe era ne batuyita ne tukola settlement ne batuwa police bond endakati esawa yakakati nze nga Ssentebe awamu ne defense tutambulira ku police bond n'ekyo omukisa omulungi kye tufunye Sero Entebbe Madam
madamu oyo atugambye nti fayiro yagenda mu kooti yakoma okusinza ku settlement gye twakola nga bamugamba ajja tutule ku mmeeza tulabike ng'ate afande awandiikira abantu endagaano ku lw'ekkubo liri lyabawo. Mu lukiiko ki kyemukanyiza waliwo kyakkiriza nga ye omuntu okutereza okusinza ku kibaddewo? Ajja kukkiriza olw'ensonga engeri fayiro gye yagenda mu kooti nerabika ng'ate ekomawo okumulagira okukola ekyo, sisuubira nti ayinza okugemera kooti kyeba egambye. Uganda tuli wano Bugiri ku landing site olw'okubala okulaba nti abantu abawangalire ne Bugiri landing site balina ensonga nnyingi ez'eddembe ly'obuntu ze babadde bayitamu okutyoboola eddembe ly'obuntu. Tugenza okwetegereza ng'amagye gagenze nnyo nga gakuba abantu ku myalo, tewaliwo n'abantu olw'okuba nti Bugiri eri nnyo ku nnyanja. Abantu bangi beeyunidde nnyo okujja eno Bugiri okulaba nti nno bagoba abantu ku ttaka. Ate n'ekirala tulabye nga Bugiri eno abantu abasinga tebamanyi mateeka, tebamanyi ddembe lyabwe. Kati fenga akakiiko k'eddembe ly'obuntu kye tuba tuvuddeyo tuleete ebitongole eby'enjawulo byonna ebikola mu Kampala, ebikola mu Wakiso, bijje biyamba abantu b'eno bibasobozesa okutegeera eddembe lyabwe. N'ekirala abantu abalina emisango nga giremedde ku poliisi tebalina ssente zibatwala ku kooti, ebitongole bino bisobole okubayambako okutwala emisango gyabwe mu maaso, basobole okuba nga babeera mu Uganda, kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti no Uganda eno yaffe ffenna. Uganda si y'abantu abalina ssente, Uganda si y'abantu abalina emmundu, Uganda si y'abantu bamu. Bantu yenna alina eddembe lye okubeerako n'ekintu kye, omuntu yenna alina eddembe okubeera mu Uganda kasita abeera nga munna-Uganda. So tuli wano okubategeeza nti nno etteeka libakuuma era amateeka galina engeri gye gakuuma omuntu yenna n'okubamanyisa obeera otya ng'olina obwannannyini ku kintu kyo. So tuli wano okuyamba abantu ba kitundu, era njagala okwebaza ebitongole byonna, njagala okwebaza gavana omwami Batiya Lwanga Bwanika, njagala okwebaza Uganda Police okuba nti nno bonna batwegaseeko okulaba nti nno abantu b'e Bugiri landing site wano e Katabi basobola okuyambibwa okumanya eddembe lyabwe n'okumanya engeri gye bayinza okweyambamu oba engeri gye bayinza okubeeramu nga bali mu kitundu kyabwe nga balina emirembe era nga basanyufu. Nzize njogera lunwe nti eddembe ly'abannamawulire lityoboddwa nnyo, naddala ebize birabikirwa mu kalulu ke twakavaamu aka Kawempe North. Ffe nga abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu tuvumirira ne ssekuvumirira yenna ebintu by'okutyoboola eddembe ly'abannamawulire. Tuvumirira ebibadde bikolebwa poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe byonna, jaati byonna ebibadde bikolebwa tubivumirira, era twagala okusaba gavumenti akaseera kano twekubemu ttooki tulabe nga tugenda mu kalulu ka 2026 nga tussa ekitiibwa mu ddembe ly'abannamawulire. Singa tugenda mu maaso nga tukola ebintu ng'ebyalabisibbwa mu kalulu ka Kawempe North, tujja kuba nga tuswala nga Uganda, era tujja kuba nga tuddiridde ddala nnyo mu nsonga z'okulwanira eddembe ly'obuntu naddala ensonga z'okulwanira eddembe ly'abannamawulire. Kubanga ffenna tukimanyi bulungi munnamawulire aba akola mulimu gwe nga gwe omusirikale w'oba okola omulimu gwo. Gweoba okuuma eddembe naye alina obuvunaanyizibwa okutuusa ebintu byonna ku muntu oyo atali mu kitundu ekyo. So buli omu akola omulimu gwe nga tewali ayingiridde munne era nga buli omu assibwamu ekitiibwa. Bannamawulire eddembe ly'abannamawulire lirina okusibwamu ekitiibwa era twagala gavumenti yeekubemu ttooki.